yes, mpola mpola Pastor Aloysius Bugingo yagenze nakwata mchala we ku bintu ntumku mutuwa wansi yo mwantumulu jude mpola mpola natandika okuba nti amunyogotolo kumunyiganyiga n'okumujja mu sound. Susan Makula ne Aloysius Bugingo yes babadde ku celebration nga Pastor yes Aloysius Bugingo agenda maaso n'okuba nti yejaga n'okwekuba nti yetala mpola mpola. Tukwaniriza ko mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya neddoboozi bamutantambi Kimso Namarich Boya Maxudi Junior webula kuba nti otambula naffe webula kuba nti otwagala webula kuba nti eva yes ogamba nti Kachimso kaze nojo wano n'otandika okuba nti owuliriza n'otandika mu maaso n'okubeera nti n'ogenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo otandika okugamba bakyali bo nti bakyali nti kakyali kaffe kaze kamaaso kabeere nga katuusako mpola mpola. Naku lwa leero ngenda kuba nti mbatuusaako Pastor yes Aloysius Bugingo ng'anyiga mukyala we oba mwana munne ku Nabunya mpola mpola. Yes video twazirabye era tugenda tuba tulikutuusaako naye nga tetunagenda wala ngenda kusaba nkuweko ku music updates ezifa e Kampala Uganda. Mukyala mukulu eyali mukyala wa Daddy Andre Ojambo Andrew mukyala ono nga simulala bamuyita Angela Katatumba yatadde remix y'ebiruma abayaye mpola mpola. Oluyimba luno lugeze maaso n'okuba nti oba oli alweri senkulu ku YouTube mpola mpola jeruli yes Angela Katatumba geno nonyeko oluyimba olwo mpola mpola ate nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Carol Kasita yagenze nata oluyimba Balance It remix kuliko ziza Bafana ne Queen Bera yes oluyimba luno ekyasiza okunyumira ku luyimba luno ye Bafana yatandise gwekalo Carolina mpola mpola. Bafana yankubidde intro bambi ate nga nenezeza abadde zinyumira wabula ne mukyala yes ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Queen Bera yes basi ye yaraga yabadde ya tabu nyoso lwekyo genda maaso n'okuba nti ononyonjako Balance It olwa Carol Kasita ziza Bafana kogata ne Queen Bera mpola mpola. Webale kuba nti otambula naffe twasala okuba nti kutuusaako biki ebitambula mu music industry ye Uganda ennaku z'omwezi nga lumu Don Sultan Sadex bagenda kuba nti batta video yaabwe bagiyita ddala ate nga ennaku z'omwezi 4 December era nga Pius Mayanja agenda ku maaso n'okuba nti ajja kugenda maaso n'okuba nti ate oluyimba lwe baluyita ani oyo yes omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamoli bampita ntambi Jimso. Tugenda kuba nti tukusoosotera yes Pastor Aloysius Bugingo ne mukyala we amanyikiddwa nga Susan Makula. And now over this week yes this week mukyala mukulu amanyikiddwa omusajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo owawali wansi ku Canaan Land mpola mpola yagenze mu maaso n'okuba nti ajaguza amazaalibwa gwe ag'emyaka 48 era nga wano n'akabaga kano yakakozera nga yayise abantu ab'enjawulo abasobodde okuba nti baketabako muve ku byammwe bimuliyite babasenga bakojja ne ba anti okubeerawo ne mutandika okuba nti mwonoona ssente. Pastor ekyo yaganye okuba nti akikola engeri tuli mu COVID-19 pandemic tuli mu pandemic era nga n'amajja gagenze mu maaso n'okuba nti gabula yasazeho okuba nti takola bintu bya kwejalabya. Pastor no yakutte mukwano gwe n'akwata mikwano gy'abakyaki mpola mpola abantu abatonotono n'abita ku kabaga ng'ajaguza emyaka 48 kyabadde fire nkiddamu nga yes Pastor Aloysius Bugingo ngagenda maaso n'okuba nti ajaguza emyaka gye 48 kyabadde kya tabu naye ng'ate yes neno kankiyiseewo baganda bange mu wiiki y'emu eyo Angambe cyabade cyatamu naye ngate mu wiki yemu ane Juliana Kanyomozi yabade nga wese myaka jokulwana yes ebipande byafuse ebipande mu kibuga Kampala onono yete yagenze tyasose kuba nti akola ebintu bya Juliana bamukolede ye yasaze okuba nti ayita omuyimbi amanyikidwa nga Levixon yageze maso no kuba nti abayimbira ye ne mukyala weranga enguliko yagenze maso no kuba nti etaba yes stand the replay nafuka stand the replay Levixon agana maso no kuba nti
akuba kickbombe twalabye Pastor Aloysius Bugingo nga abuka nga fresh kid ngoyinza okulowooza musajja mukulu ono si Pastor mpolampola yagenze mu maaso n'okuba nti azikuba zonna embi wano nno yes Levikson yagenze mu maaso n'okuba nti akuba akayimba tugende mu church remix featuring Ojambo Ande oba featuring Daddy Andre wano mpolampola Pastor yagenze mu maaso n'okuba nti asituka nasitula ne mukyala wamanyikiddwa nga Susan Makula n'atandika okuba nti amunywegera yagenze mu maaso n'okuba nti atandika okuba nti amukwatakwatako ku kabina namukuba bupeke mpolampola n'atandika okuba nti ayisaayo olugalo n'atandika okuba nti mpolampola atandika oginuuna bwe yamaze okuginuuna yatandika okuba nti agikwatakwatako ng'agikwatirako mu bantu ng'agikwata agitugonolera yonna agikyusa left right and center oba oli awo nayo agijemu akayimba wano nno Pastor oyinza okulowooza ti yabadde ayimba kayimba katugende mu chachi yabadde afiringa akayimba ke bayita atugende mu bed nkugambye atugende mu church remix olwa Levikson Kogata ne Daddy Andre mpolampola Pastor ono yagenze mu maaso n'okuba nti naye alukola mu remix era nga remix gye yakoze bagiyita tugende mu bed tugende mu kitanda makula mpolampola atusobola okuba nti oba oli awo tukyetuusako mpolampola Pastor Aloysius Bugingo ku birthday ye yalaze mukyala w'omukwano yatandise okuba nti amuweeweta yatandise okuba nti amukomba yatandise okuba nti amukuba otumwa yatandise okuba nti amukwatirira n'okuba nti amuromansinga mpolampola ng'agamba nti buli kimu kituuse nze buli kye nnina kikyo byebe natandika okumuyimbira n'akayimba ka Palaso Mbumalamu nkugambye Pastor Aloysius Bugingo yakoze ebyamagero nga bwali Saabazinyi omuzinyi sigamba omuzinyi wabiri ebintu bye mumanyi wabula nga azina amazina mu church yagenze mu maaso n'okuba nti anyiga Susan Makula mukyala we omunyigo era nga party yabadde party after party bino nno byakoze be bayita okulumya Pastor Ssenyonga nkiddamu omusajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo yazemu okulumya Pastor Ssenyonga bwe yagenze mu maaso n'okuba nti akwata ku mukyala we n'atandika okuba nti amutigatiga okumukuba peke obugalogalo obwo okumununa otumoto okumukombakomba okumususuta n'okumuholdinga okuba nti amutakinga n'okuba nti amufiiringa amulujjudde ajjukira nti wabaddewo olutalo lwa Pastor Aloysius Bugingo Kogata Pastor Ssenyonga Pastor Ssenyonga yavaayo n'alangira Bugingo okufuna omukyala ye gwe yayita malaya wano nno Bugingo yasalawo okuba nti amwigulalenga n'okuba nti asirika n'agamba let God judge lekerawo okuba nti ojajinga abantu mpolampola wano nno Bugingo ku birthday ye yazemu okuba nti abikola yazemu okuba nti alumya yazemu okuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti alaga omukyala ono yes omukwano gw'ekimemete myaka 48 yakoze ebintu omuvubuka w'emyaka 21 byatasobola kukola eyo gye bayita love ogwo gwe bayita omukwano ogwo gwe bayita yes mpolampola naawe simanyi oba Promise Kenzo bo tebogenda okuba nti olaga banno omukwano ngamba boyfriend wo yagenda mu maaso n'okuba nti akwepikira n'okuba nti akombakomba n'okuba nti yesunga otumwatu otwo oba tuliko sikaali agenda mu maaso n'okuba nti atununanuna tukombe ate nno amale okutukomba kubuuze nti bebi ani oyo awo nno otandika okutagala agokuyisemu bampita Ntambi Jimson Namban Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga webale kuba nti eva otambula nawe nkuddamu genda ononyeko oluyimba zino wamangeza afulumye nkiddamu ndesela Victor Ruzi lwafulumye ate nga botunulira mpolampola balance it remix aziza bafana karokasita Kogata Queen Bera nalo lwafulumye genda olunonyeko mpolampola wali oluyimba olubirumya abayaye lwa remix nayo Angela Katatumba yakubye ragamuzi bugenda olunonyeko nkugambye efe twasala okuba nti tugattako ku music industry mpolampola
mpola etoffaali so n'olwekyo waddemu kuba nti buli gwena owulira nti owaga updates oliwaddemu kuba nti wekomina wano ennaku z'omwezi nga lumu nkiddamu bana balenzi Sultan Sadex bagenda kuba nti batta akayimba kaabwe bakayita ddala video ogenda kuba nti oginyumirwa yakolebwa mu Kenya bamuyita Kesta ate nga mpola ennaku z'omwezi nga nnyera December Palasa agenda kuba nti atta akayimba bakayita ani oyo bampita Ntambi Jimso.